Ate kawedde mudda ewa Honorable Ssegirinya Muhammad olunaku olwaleero omukulu Alex waiswa mufumbiro munnange amwanukudde ate amwaniriza Mnubukambwe anti Alex waiswa mufumbiro ffenna tumumanyi alina engeri gy'annyonnyolamu ensonga ze. Omukulu ono Ssegirinya Muhammad ye yabitandise eyasokodde Alex waiswa mufumbiro era n'amutegeeza nga bw'afanga bw'atamuzikanga. Kyesimanyi nti oba bwe baanagenda oziikibwa agenda kusigala ku ntaana kungulu ng'atunudde munnange answer ne question byonna biri gy'oli naye nga ye amaze okugamba nti ye Alex waiswa mufumbiro bw'afa nga tamuziika dda. Tetumanyi lwaki omukulu Ssegirinya agenze mu maaso n'okwogera ebintu bino kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti Ssegirinya Muhammad akaseera mwe yaviira mu kkomera omukulu ono munnange basooka ne batwekweka amasimu gaabwe ne bagaggyako. Bwe baamala okugaggyako tebaakoma ekyo ogenda wa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine twali tumaze teekawo pressure era ne gye buli kati omukulu Ssewanya naye talinnyirangayo ddala. N'amatankani agali wano mu kuteebwa bannayuganda tebafunanga ansa ntuufu. Ssegirinya Muhammad yateebwa atya n'ate munnange kyatujje nnyo enviiri ku mutwe omukulu Ssegirinya Muhammad okuvayo n'ategeeza nga Alex waiswa mufumbiro ye bw'afanga Alex waiswa mufumbiro talinnyanga mulumbeerwe. Ekintu ekyo kyabadde kinene nnyo Honorable Ssegirinya Muhammad simanya ni yakusomedde embeera eyo naye nga wayogeddemu bubi so wandibadde mugezi ne weddako ng'obudde bukyali kubanga bo bannayuganda bakutaddeko amaaso bannayuganda bakulaba banoonya ki kyoyinza okubanga kikuvaamu ate nga ffenna baganda baffe kino kye twetaaga abantu abaliira oyo si bano ababuukabuuka si bano be tugenda okubuusabuusa twetaaga abantu nga bajja mu struggle bajja na mitima gyabwe bajja na kwagala era bajja kulaba nga Uganda eno enunulwa wabula ate bano abajja okulondamu obulonzi byabwe oba Alex waiswa mufumbiro oba Ssegirinya Muhammad balina akasente k'omukulu ke baalyanga ke kaboogeza ebingi biti munnange ffenna tetumanyi naye ng'ate bw'otunuulira embeera okuva lwava mu kkomera na bulungi n'ogijajenga olaba abakulu bano nga balina ekintu ekyenjawulo kye bajja nakyo nga bavudde mu kkomera kubanga bwe batyo si bwe baali Ssegirinya teyali bw'atyo naye munnange essaawa zino Ssegirinya ye muntu avaayo n'akola ebyo ebikuba ekibiina kya National Platform buli kaseera naye nga ffe tumanyi nti Honorable Ssegirinya Muhammad ayinza okuba sina mulwadde nnyo naye nga alina ga stress kubanga alina agasente ga Museveni ge yalya kati anoonya exit wanafulumira mu National Platform exit ekyabuze kyova olaba nga akola bino byonna ayogera bingi akola kino ayita mu nsereko basobole okulaba nga manyi n'ensereko ono naye tatumanyi wagyagwa naye yeefula nti ewa opposition naye nga tabeerangako kati ne Ssegirinya ayagala atuteekawo naye lwokuba nti ye yagira ku kada National Platform ayagala atuteekaawo tetumanyi gyagwa tetumanyi kituufu kyeki tubeera okwegamba ng'abasiru naye basebo tubagamba you are late temugenda tusiriwaza temugenda tufuula abasiru nga naffe tumanyi nti nno kyemukola kikyamu era tukimanyi bulungi abatuma tubamanyi era n'omusimbi gwabaweebwa okukola ekyo so Ssegirinya Muhammad tukutegeeza nti ebyo tebitukwatako kwekula kyowulira kyoyagala osalawo kyoba osalawo okusalawo kuli gy'oli naye bo bannayuganda baakutegedde dda bannayuganda baakuguddemu era olabye nnyo bambi olabye nnyo kusooka okubeebaza bakomredi mwenna Nsereko tetumulabye nga ajja okwaniriza ono yali atukubira kereere nga bwakuyambye talabiseeko naye twebaza Katonda nti okomyewo mu ggwanga katusabe Katonda okolera abantu babeekawempe services tezeetaaga bbanga ddene ne oba wakajja omwezi gumu osobola okusaavinga abantu bo nobakolera emirimu otherwise njagala okwebaza bannayuganda mwenna abagenze ne mwekalakaasa abawangaalira mu America mwebali nnyo mwebalire ddala siri mu kulaba comments zammwe simanyi oba lwaki oba ekizibu kiri ku ssimu yange simanyi bana abagenze okuziika ivulirira gubambi mwebali nnyo mwebalire ddala ndabyeko abalala awo bateekateeka bivulu bakadaama bange abagenda okusondera okumanya Ssegirinya Muhammad oli kasajja kanafiri era oli kasajja kabi nnyo era mwabakkiriza mbigalo ya Ssegirinya mwina obuzibu waliwo omupango gw'okwabuluzaamu ebibiina ne mulabika temunaakukitegeera
mwaba mukkiririzaamu mwewe sympathy lyatandise muli basiru munansonyiwa. Ekisooka Ssegirinya mu statements ze akulaga nti mu bulwadde bwe ye bwayita obulwadde yasobola okuwulira ebigambo bya waiswa oba n'abiraba. Naye Ssegirinya alabika teyasobola kuwulira bivumo nsereko bye yavuma Bobi Wine ye gwayita omukulembeze we. Era kirabika teyasobola nakuwulira Bobi Wine bwe yarespondinga nsereko. Okitegeera gwataavuma wabula nsereko yavaayo n'avuma bubi nnyo Bobi Wine okumwogoloza mwenna mwabiraba. Kati Ssegirinya nga tonnaba kwasamira kudda mu kamera kwasama nga tonnaba kwasamira kutwasamira bw'oba tonnaba kuvaayo kukonda eminga bigambo nsereko bye yakozesa ng'avuma Bobi Wine bwe gw'oyita omukulembezeewo gundi sirisa ekimwaki toddamu twasamira. Sirisa ekimwaki ekiwuunya gwe Ssegirinya gwe twakoowa double standards. Goloozo gyazannyira eno ozannye n'eri londako ogende wa mukama we yakuwa ssente gy'oba olaga okukolera. Kwegamba gwe ayagala tulowoozesa nti awaisa mufumbiro yayogera bubi nnyo yekwogerako bubi nnyo waisa mufumbiro yakutuusa ku stage eyo gy'oliko. Kwegamba mubi nnyo okusinga abakutuusa ku stage eyo gy'oliko. Abaffe kambuuze tukimanye bulungi gwe maama wo obadde nga mukomera ng'alya n'abaakutulugunya gwe woga nti baakutulugunya abakusibako emisanga abadde nga talya nabo tubadde nga tubimanya olowooza nga tovangayo kumukonda eminga nnyoko. Ssegirinya totusirwalirako wano emabega wavaayo n'oyasaamirira nossa Kyagulanyi nga tasobola kubeera pulezidenti simanyi bayinza mukubira saluti simanyi basobola kukola bitya n'ebigenderako ng'oyasama twakuleka ne bakwendoosi nga ne bakuwa kaadi mbizigwe yona twabireka netusirika netukuleka. Owaye oyagala tugamba nti gwe muntegeerayo nga MP obadde tosobola kubeera nti bawaiswa alina kyayagala ekitaali kirungi gy'oli kubeera otugambye mukwano gwo nsonga ki ekuganda okusolovinga obutakkaanya bo ne waiswa kumugamba in person okusinga obitaya ku kamera kisesema. Bano abasajja balina omupango ogw'okwonoona ekibiina temunnakiraba akomyewo mu paati 2 naye kino nkulabula Ssegirinya tukulaba togenda tuzanye ebintu byo bya kisirusiru nga tonnaba kutwasamira kondeminga ebigambo Muhammad nsereko bye yakozesa ng'avuma Kyagulanyi kuba mwabiteesako mwenna pulaani wagirimu bw'oba tonnaba kumukonda eminga Ssegirinya toddamu kutwasamira sigisa ekimwakyo. Tuli bakaawomu nno gwe kisajja gwe kukubuulira bwate simanyi manifesto yange nagituukiriza myezi 2 simanyi nenzimba eddwaliro lwaki walwalira mu ddwaliro lye wazimba lwaki walwalira Bulaayi mbisi tugumiikiriza n'obusiru bwo tewasoma oteze newunya namwe abantu abamu abadde okusympathizinga nekino ekisajja. Nze siyinza kulekawo waiswa the man who is learned, a man who can debate, a man who can talk, articulate things. Nembuka nerine eddenge nembizi etasoma gye bayamba obuyambi ogituuzaawo twakuyamba gooza gwe wali omusukkulu mu mbalala. A man who can debate, a man who can talk, articulate things. Nembuka nerine eddenge nembizi etasoma gye bayamba obuyambi ogituuzaawo twakuyamba gooza gwe wali omusukkulu mu mbalala. Okusinga obitaya ku kamera kisesema. Bano abasajja balina omupango ogw'okwonoona ekibiina temunnakiraba akomyewo mu paati 2 naye kino nkulabula Ssegirinya tukulaba togenda tuzanye ebintu byo bya kisirusiru nga tonnaba kutwasamira kondeminga ebigambo Muhammad nsereko bye yakozesa ng'avuma Kyagulanyi kuba mwabiteesako mwenna pulaani wagirimu bw'oba tonnaba kumukonda eminga Ssegirinya toddamu kutwasamira sigisa ekimwakyo. Tuli bakaawomu nno gwe kisajja gwe kukubuulira bwate simanyi manifesto yange nagituukiriza myezi 2 simanyi nenzimba eddwaliro lwaki walwalira mu ddwaliro lye wazimba
lwaki walwalira Bulaayi mbisi tugumiikiriza n'obusiru bwo tewasoma oteze nneewunya namwe abantu abamu abadde okusympathizinga ne kino ekisajja nze siyinza kulekawo waiswa the man who is learned, a man who can debate, a man who can talk, articulate things. Nembuka nili nedenge nembizi etasoma gye bayamba obuyambi ogituuzaawo twakuyamba goza gwe wali omusukulu mu yandi ogituuzaawo twakuyamba goza gwe wali omusukulu mu mbalala awali beetaga kaadi eyo gwe mbizi gwe goza gwe wali omusukulumu nga wayisa we yakubuuza gwe wali omusukulumu. We did you a favor. You're nobody. Buli mukono na kibiina. Ssegirinya totumanyira. Totumanya todamu kutwasamira Ssegirinya. Wase walwalira mu kalwaliroko. Otusirwalirako. Mwera oba Ssegirinya oba ofa fa. Eyo gavumenti yo ne bakamaawo bw'owagira. Abakuwa sente ezo bassa abantu bangi, but we still move on. Oba ofafa si gwe asoose. Uganda ejja sigala ng'etambula egenda mu maaso. Who are you? Fa manyoko lekera otwasamira Ssegirinya, and we shall not cease paka ngozzeemu amagezi. Naawe ka constituency kolowooza nti okomawo tokomawo ofuna kaadi ewalala oba agenda mu NRM yobo osinziira okuddamu eyo constituency twakukooye mumanyiira. Uganda waffe okusomesa omukulu Muhammad Ssegirinya ayinza okuba kino yabadde akikola mu butamanya oba mu bulwadde obungi nga babadde bwamulinnye ku mutwe. Ate tunagamba ki? Kubanga munange omukulu Ssegirinya bye yayogedde ne bye yakoze oluusi byabadde tebisaana. For real, to be sincere, byabadde tebisaana budde buno. Byadde byetaaga okuwa mukadde, byadde byetaaga okutuula ne basirika ne mubaako ekyenjawulo kye mukola. Ne Ssegirinya Muhammad yavuddeyo n'ayogera bingi oluusi ebigambo ebingi tukomekereza ate bitusudde embuzibu. Abantu abamu tebakimanyi nti ebigambo ebingi bisudde ate nnyo bangi mu buzibu. So Ssegirinya Muhammad nsaba twekwateko tulabe nga ate tukuzza. Bw'oba ng'oli waffe ojja kudda, ne bw'oba toli waffe ojja kgenda. Ate era bannansi bali ready nnyo okugamba nti bye genda ewakusaanidde, ewakusanyusizza. Naye tuweerabya nti National Platform yeekulese ku maapu era munnange yeekutunze n'okutuusa mu bubaka bwa Paalamenti bw'olimu. Ssegirinya Muhammad nno baasooka ne babalabirawo. Naye nga tubategeeza nti naye twamutegedde wajagwa nawa gyali. Naye nga tubategeeza ebyaffe nti byo bibiri kwalaala era tuli ku mazima nnyo, tetulina buzibu. Ayagala okgenda, you are ready to go, tetukulinaako type.